Mitala Nuwa abasinga gwe manyinga Nuwa mutwe onaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi gwa guno gw'omusanvu gwe tulimu 2025 kooti ya Buganda Road emuwadde bail era nga omulamuzi Ronald Kayizi asobodde okumusaba millions 5 ezabuliwo oba eza cash okusobola okuba nti afuna bail. Then ate nasaba ne millions 20 ezitali za cash okusobola okugrantinga obulungi bail y'omwana mulenzi Nuwa mutwe. Nuwa mutwe yakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 16 gwali mwezi gwa July era nga ennaku z'omwezi ezo Nuwa mutwe ze yakwatibwa, in fact yakwatibwa yawambibwa buwambibwa okusinziira ku bantu abagenda maaso n'okuba nti batuwa amawulire ku lunaku olwo. Ne bategeeza ab'ebyokwerinda abaali bavuga emmotoka ezitalina number plate, abaali bagalidde mundu ennene ddala, abaali basoose okukwata muzeeyi wa Nuwa mutwe ate then ne bamuyisa bubi okusobola ate okubatuusa mu maka ga Nuwa mutwe. So ebyo byonna ebyaliwo naddi lwe basooka okuba nga baleetebwa mu kkooti n'emisango 8 egibavunaanibwa. Olunaku olwaleero Nuwa mutwe asobodde okuba nga grantingibwa bail era wetwogerera bino nga abakulu aba National Unity Platform oba abakulu okuva mu kibiina kya NUP bali mu kukola butaweera okusobola okulaba nga ensimbi zino ezisabiddwa emiliyoni 5 ziweebwayo Nuwa mutwe asobola okuba nti ate ateebwa nga kooti bwekkiriza. Oluvannyuma lwa byonna enfunda zonna zibazze nga bamusabira court bail naye nga bail omulamuzi agaana okugimuwa. Ebimu ku byosobola okuba ng'ojjukira Nuwa mutwe bamukwata ng'ennaku z'omwezi 16 naye oluvannyuma lw'ennaku nga 3 ate n'omusirikale wa poliisi amanyiddwa nga Charles Twine naye yakwatibwa. Nuwa mutwe bamukwatira mu bitundu by'e Gombe Wakiso district, so nga Charles Twine naye bwe bamukwata bano babatwala ku poliisi y'e Nateete gye baamala kumpi wiiki namba nga tebalabikako eri kkooti. Then oluvannyuma ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi gwa May 2025 gwe tulimu lwe baleetebwa mu kkooti ya Buganda Road era ne basimbibwa mu maaso g'omulamuzi Ronald Kayizi n'abasomera emisango gyabwe 8 bweddu. Ku gino emisango 8 egyasomebwa oba emisango gye basomera abasibe Charles Twine ne Nuwa mutwe oba Mitala Nuwa kwaliko omusango gw'okubeera nti bakola n'okuluka olukwe olw'okuba nti baagala okutuusa obulabe oba baagala okutta omuduumizi w'amagye g'eggwanga CDF General Muhoozi Kainerugaba ate nga mutabani wa President Yoweri Kaguta Museveni. Emisango emirala egyabasomebwa kwe kubeera nti Charles Twine yaweereza obubaka Nuwa mutwe obw'okwagala okutta n'okuba nga batuusa obulabe ku mukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni. Era still omusango omulala omulamuzi gwe yasomera Charles Twine ne Nuwa Mitala kwe kubeera nga bano baali bakozesa emitimbagano gyabwe oba bakozesa emitimbagano okusiga obukyayi okosako n'okukonjera speaker Anita Among ebigambo ebikikiniki ebitalina matu na magulu. Era okusinziira ku muwabi wa gavumenti Richard Birivumbuka yalaga kooti ku lunaku olwanga 22 nti emisango gino Nuwa mutwe ne Charles Twine bagiza wakati wa January 2024 ne Ogwokutaano 2025. Period eyo emisango gino 8 lwe bagenda maaso n'okuba nti bagiza. Era Charles Twine ng'avunaanibwa still okuba nti yakwata peva ne banne mu bitundu by'e Kabalagala okuba ku mmotoka z'omukulembeze w'eggwanga. Egyo gye gimu ku misango egibadde givunaanibwa nakati egikyavunaanibwa ababiri bano. Charles Twine yaweebwa court bail gye buvuddeko era nga ono naye bamusaba millions 5 ezabuliwo ne millions 20 ezitali zaabuliwo ze tuyita non cash bail. Then Nuwa mutwe bwe batuusa okuba nga bamuwa bail olwaleero era naye bamusabye millions 5 ezabuliwo. Mujjukire nti emisango egivunaanibwa ba Nuwa mutwe abantu bangi abazze bavunaanibwa emisango egifaananako nga gino wabula tewali muntu n'omu gwe baali basingisizza musango oba gwe baali basalidde musango nga beesigama ku bbanga
erimaze nga liwulirwa emisango gino gye gikoze eki gye gibeereddewo oba gye gyali givunaaniddwa abantu abakwatibwa ne gibassibwako. Eddie Mutwe we twogerera ye akyali mu kaduukulu ka poliisi oba akyali mu mabega wa mitayimbwa ne banne bwe babakwata akirewo Kivumbi wa Kabi Smart oba abasinga gwe mmanyi nga Smart wa Bobby. Bano bamaze emyezi 7 mu nkomyo. Myezi 7 tebasalirwanga, just bali ku rimandi. N'omulamuzi wa kkooti ento e Masaka lwe yasalawo n'agamba nti Eddie Mutwe transferring bwaleetebwe mu kkomera e Luzira paka nakati Eddie Mutwe akyakuumibwa mu bitundu bya Masaka prison yayo, taleetebwanga mu prison ya Luzira ng'omulamuzi bwe yakolaki, ng'omulamuzi bwe yategeeza. Bano basuubirwa bo banuwa ba Eddie Mutwe abakirawo Kivumbi okuddamu okulabika mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi gw'omunaana, era still lwe basuubirwa okubeera ng'ate era balabwa mu kkooti luddawa e Masaka okusinziira ku bannamateeka nga bwe bategeeza. Now about Nuwa Mutwe ateereddwa olunaku olwaleero. Nuwa Mutwe twabateerayoko ku videos yasembayo okupostinga edde before nga tebannaba kumukwata, era ng'abantu oboolyawo baali basuubiriza okuba nti yemu ku zimuviiriddeko okukwatibwa, naye ku lunaku olwo kyakakasibwa nti emisango omuwabi wa gavumenti Richard Birivumbuka gye yagezaako okuba nti representing eri omulamuzi Ronald Kayizi temwalimu byekuusa ku bya Nuwa Mutwe bye yayogera edde before nga tannaba kubanga awambibwa. Nuwa Mutwe still millions 5 ezimusabiddwa. Njagala tufumiitirize singa zibadde zisabiddwa omuntu atalina support y'abantu balala oba ataliiko bantu banenenene abasobola okubanga basobola okwekwata ne bakwata millions 5 ne baziwaayo eri kkooti. Olowooza Nuwa Mutwe yali badde ava mu kaduukulu kuba yali badde ava mu mikono gy'abasajja bano olunaku olwaleero kyali badde kizibu. Ne gye buli kati basabye millions 5 naye kya mukisa mulungi nti mu kkooti y'olunaku olwaleero Leader of Opposition Joel Ssenyonyi abadde mwali, SG Lubongoya abadde naye mwali, n'abamu ku bammemba ba palamenti abalala abasobodde okurepresentinga kkooti y'olunaku olwaleero ku Buganda Road. Era we tugenda maaso n'okuba nti twogerera bino, Nuwa Mutwe tebadde bakubanga bamuleleasinga out officially, akyali detained mu custody ya kkooti ate nga millions 5 bwe bagenda maaso n'okuba nti bazinoonya bazibawe. Ebimu ku bye bateereddewo Nuwa Mutwe bamulagidde obutakkiriza kufuluma ggwanga nga tasoose kusaba lukusa. Yes, era mujjukira naku meka mabega ku Monday yaleetebwa mu kkooti Nuwa Mutwe, naye ne bagaana okumweyimirira nga basurities oba abalina okumweyimirira babakubamu ebituli. N'asembyeyo okuba nga ayagala okweyimirira Nuwa Mutwe yabadde mmeeya w'e Makindye mu Lyanyama, naye ne bagaana okuba nti bakkiriza yeeyimirire Nuwa Mutwe. So okusinziira ku byali mu kkooti y'oku Monday, omukulu Richard Birivumbuka yategeeza nga meya mu Lyanyama is just a mayor bumeya tasobola kuba nti yeeyimirira omuntu. Era kkooti y'olunaku olwo yalimukko okuwanyisiganyamuko ku bigambo n'amaloboozi, ate mpozi mpaka omulamuzi lwe yabagamba beekomeko bakomewo mu kkooti olunaku olwaleero balabo banga Nuwa Mutwe banaba basobodde okugrantinga bail ye. Kya mukisa mulungi nti olwaleero bamugrantinze bail era nga Nuwa Mutwe ali free olwaleero, ate emisango nga bwegigenda mu maaso. Okusinziira ku nsonga omulamuzi zaawadde, njagala gwe kennyini oziwulireko, naye nga mulimu okubeera nti obujulizi obuluma ababiri bano ku misango gye bavunaanibwa bukyabuliddwa. Kati nno wano waliwo era still obunafu nti omusango gwazzibwa mu bbanga erya January 2024 mpaka omwezi gw'okutaano 2025, almost omwaka gumu n'emyezi nga 4,
nga abawaabi tebakuŋŋaanyanga bujulizi mu bbanga eryo ate ne bakwata omuntu ne bamudetaininga emyezi 2 kubanga Nuwamutwe abadde amaze emyezi egiwerera ddala 2 ng'ali mu kkomera. Ono bamusindikako eruzira ate bamusindikako n'ekitalya. So ndowooza waliwoko obunafu mu nkola y'emirimu mu bakulu naddala ku sayidi eya gavumenti nti mukwata omuntu n'abeera mu nkomyo ng'ate temuyina bujulizi naye nga mugamba omusango ebbanga lye yaguddizaamu ddene n'ebbanga lye mumukwatidde space ebeera eri wakati awo nga kibadde kibasobozesezza bulungi nnyo oba kibawa enkizo okunoonya obujulizi obuyinza okuluma omuntu ono nga temunnaba kumukwata. Kubanga Nuwamutwe ne Charles Twine singa baba bazza omusango guno kituufu nga bwe bagamba mu January 2024 ne baba nga babakwata nga 16 May kiba kitegeeza nti period eyo yali abasobozesa bulungi okuba nti bakuŋŋaanya dda obujulizi nga bwe babatuusiza bwe bati mu kkooti omusango gwali badde gwanguwa n'okuba nga gukola ki nga gutambula oba nga gutandika okuwozesebwa. Kyekimu kukiri kuba Eddie Mutwe Wakabi Smart and Akirao Kivumbi nti bano babakwata mu emyezi kati 7 bali mu nkomyo naye tebannabayadde kuba nti bakola ki batandika okuwozesebwa ku misango gyabwe. Buli babaleeta mu kkooti baba remandinga, buli babaleeta mu kkooti baba remandinga. Bano abasatu bali ku musango gwa aggravated robbery bavunaanibwa okuba nti babba essimu ekika kya Tekino, babba esweta okossaako n'okutuusa obuvune ku bantu. Naye emisango egyo period gye bagamba gye bagiddizaamu ya kuva mu mwaka gwa 2024 naye kuva mu mwaka gwa 2024 mpaka 2025 wuno tumutambula tunatera n'okumumalako obujulizi abali ku ludda lwa gavumenti oludda oluwaabi tebabuleetanga eri kkooti naye ng'ate bano abasibe bakulungudde emyezi 7 ku limandi. Kitegeeza nti almost omuntu alinga ali ku serving ekibonerezo ku musango ogutannaba kumukka mu vvi. Singa abantu bano basooka ne banoonya obujulizi obusobolera ddala okuluma ba suspects kyali badde kyangu omuntu okuba nti ekinene nnyo amala emyezi 2 ku limandi oba omwezi gumu ku limandi omusango kkooti bwebanga teri bize nnyo terina misango miyitirivu emisango gyabwe ne gibanga gitandika okuwulirizibwa n'okuwozesebwa ne babanga basobola okubasalira either nga gubasinze obanga gubakoze eki bagusinze ne bateebwa. Naye omuntu osavinga mu kkomera emyezi 7 ng'oli bubi tebakuwa access ku medical tebakuwa access ku ddembe ery'obuntu human rights zonna nga baziviolatinze at the same time ne bavaayo ne bakugamba oluvannyuma lw'omwaka nti bakuwadde bail obujulizi ku musango guno muwabi wa gavumenti akyakoze eki akyabuliddwa naye nga yategeeza kkooti nti omusango gwe yakusibirako waguze omwaka gumu emabega ne weebuuza nti omuwabi wa gavumenti omwaka gumu emabega abadde nga akola ky'obutapresentinga bujulizi bwo oba obutaleeta bikuluma mu musango gwakuvunaana gwagamba nti waguza. Ekyo nno kirina obunafu bunene kubanga abaana b'abantu bangi bavundira mu makomera. Abaana b'abantu bangi bafiiriddwa ebiseera byabwe eby'omu maaso ng'abamu ku mmwe abali munda mu gavumenti mu system abayinza okuba nga mmwe muviirako abaana bano okuvundira mu makomera n'okufiirwa ebiseera byabwe eby'omu maaso nga mukozesa bunafu bwammwe kubanga ebiseera ebisinga singa okunoonyereza kuba kwaggwadda omuntu bwe bamukwata kyanguwa kkooti nayo yennyini kigiwa enkizo okutandika okuwozesa omusango guno. Sipapa abadde mu kkomera emyaka kati giri 2 naye emyaka 2 Sipapa gy'amaze mu kkomera abadde jasya ali ku limandi kati singa Sipapa bunaakeera ku makya omusango ne bagamba kituufu kkooti n'etuuka ku mazima n'egamba kituufu Sipapa omusango tegumusinga emyaka giri 2 gigenda compensatingibwa oba obuzibu obuliwo mu Africa abantu ekintu ekiyitibwa obudde twalemera ddala kiteeka
in fact ekintu ekiyitibwa obudde twalemera ddala okiteeka mu budde kubanga omuntu bakuttira emyaka 2 ate ne batakompensatingayo yadde lunaku n'olu kitegeeza ebintu byonna bye walikoze mu bbanga lya myaka 2 byonna baba babikufiiriza ate bagenda okukuta ng'olabanga gwe bayambe because gwe omusibe ofa kintu kimu kukola ki kufuluma komera. So now nuwa mutwe millions 5 kyemmanyi zirabise okusinzira ku babaka ababadde ku gundi ku kooti n'okusinzira ku b'ebitiibwa okuva mu kibiina ekirimu. Naye kati gwe omunaku fumiitiriza nnyo singa olunaku lukeera ne bakukwata ne bakusaba millions 5 nga zezo kuweera bail. Aba bwe bakuwaayo n'omukisa ogukuba ku masimu osobola okuŋŋaanya millions ezo 5 osobola okusimatuka ekkomera oba ogenda kuddamu walampe basi oddeyo mu prison. Kubanga singa oba olemereddwa okuleeta ssente ezo ziba zikugambiddwa kooti okuwa bail kitegeeza nti baba bagenda kuddamu bakole ki bakuvuge bakuzze mu nkomyo. Otherwise nuwa mutwe kulika abasajja kulika ekkomera. Nyongera okubajjukiza omusango teguwedde, omusango gukyagenda mu maaso, emisango gyabwe gibavunaanibwa gikyagenda mu maaso. Mpozi n'okuwaako ka update katono nnyo Anderson bamuyita Anderson Burora olwaleero kooti y'e Nakawa emuggyeko emisango. Omulamuzi Birivumbuka yennyini era amuggyeko emisango gye 6 egibadde gimuvunaanibwa okuli emisango gy'okuvuma n'okutyoboola speaker wa parliament Anita Among n'emisango emirala gyonna bagimuggyeko. And remember Anderson Burora kati flag bearer wa National Resistance Movement ku kifo kya Nakawa constituency. So ndowooza oba oli abo abakulu bagambye MP tagenda mu campaign ate nga ayina emisango. Anita Among speaker wa kibiina kimu ne Anderson Burora. So lwaki baba bayombagana? Maybe nga yensonga lwaki omuwabi wa gavumenti Richard Birivumbuka amuggyeko emisango. At the same time Richard Birivumbuka yalina mu kooti wa ene ya Buganda Road omusango gw'abanuwa mutwe yagukola ki yagulimu. Maybe naye bugenda kera kumacha bana abajjeko emisango ng'obujulizi bukoze eki ng'obujulizi bubuze. Otherwise tusinkane mu updates eziddako mubeere bulungi mweraba. Today, the 23rd of July 2025 will be 61 days in the custody. The trial has not yet commenced. The sin has not yet disclosed to the defense. In my view, he is entitled to monthly bail under the provisions of Article 26, Sub-Article 6B of the Social Republic of Uganda as amended. Because he is entitled to monthly bail, this court will accept the sureties as presented. In the final results, I bring hereby revealed in his accused person on bail on the same conditions as his co-accused persons. We restitute a cash bond of 5 million. Each of the suitors restitute a non-cash bond of 50 million. And this person not leave the country without leave of this court. The matter shall come up on the 25th of August 2025 at 9 o'clock. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera Alkadiri omusomi weddwa ez'obuwanguzi duwe eziyambibwa Kongo ofukamidde ku kyoto ekyo kyolabaawo ekiyitibwa kanoonya ekikunoonyeza obuwanguzi ekikunoonyeza amaanyi ekikunoonyeza okufuna ekikunoonyeza emirembe mu dunia n'oba nga oli bweru wa ggwanga passport zo zakyankalana buli kimu kyonna ne visa ekyoto ekyo kyeneyambisa n'enteekako ne empeke z'ebinyeebwa ezo n'enzisimba ku lusuku ekinyeebwa kibwe kimala okumera n'ekijanjaalo ekyo Allahumma gafili wallahi yazukuna salatu wassalamu bamaze ottuka ku buwanguzi
ez'obuwanguzi. Amannya geego Alhaji Idi Binywera omusomi w'eddwa ey'obuwanguzi ey'ekibala. Okulina ekyoto ekyo kiyitibwa kanoonya eky'obuwanguzi ekikunoonyeza emmaali ey'emikisa era ey'emirembe. Ennamba yange eri 0703 54 69 31 ne ku WhatsApp kweri 0703 54 69 31. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amannya Alhaji Idi Binywera omusomi w'eddwa ez'obuwanguzi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.